obadde tandise obuuzi otandise simanyi siyizeeko Kereya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya ekiri mu Uganda wano kuno Dini Ntege Megatron Media tuba tukutusako ebintu ebyenjawulo bw'omala okuva wate tukugamba naawe ali ku Society Media yongera okutwegattako yongera okusubscribinga yongera okutulaba bingi ebigenda maaso mu ggwanga kati ekyavuddeyo omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yabaddeko ku kasozi k'abayivu Makerere anti keeko kabulala bonna bugira endala zonna university naye kali kasozi k'abayivu mu Uganda. So byonna nga bimaze okubaawo omwana w'omu Ssaabakunzi w'ekibiina kya NUP owa Kunga for NUP alese ensasagge alese kye bayita nattabula kajja mpuni mu bbwa bannayuganda beesaza akajegere ndabye ku mikutu egy'enjawulo nga abayomba mbeera nnyo ku TikTok okwo ne ngoberera emboozi abantu bateekawo mini television zaabwe ne bakolawo debate zaabwe ekimeeza nga bafaafaagana mu kufaafaagana byonna nga bagamba nga kisoboka kitya nga kijja kitya ne mbagamba omuntu alina eddembe mwana wa Reverend yakutte mu nva ne mbagamba omwana oyo Munnayuganda nga bannayuganda abalala kituufu era omwana oyo okutuula ne President Museveni kikuloozesa kitya nti kati olwo aba afuuse President ye yamusanze mu kifo waakola ki waali ye oba oyagala akola atya ne tutambulira awo abantu ne baŋŋamba Nuluddin gye tuvudde wanene abantu balwanye atakulekera tomulekera era kampeyini ya NUP teri kuteesa teri kukaanya na gwe tuyita nakyemalira dictator ne mbagamba bwe mugambye nti naye temulinaako kintu kiri nti omwana muto ko oli omwana ali mu myaka ameka omwana yayingira dde myaka egyesalirawo 18 nti naffe eno gye tubeera era batukunga kukola bituufu naffe tukole ebikyamu olw'okuba tuli bato bafuuti soja era tuli bavubuka naye muki muvubuka ne ŋŋamba binnemeredde kanzije ewobot zoli banzi ssebo nsanyusa okukulaba neesiimye ssebo oli otya webala okunkyaza oli bulungi ssebo gye tuli mu Society Media mugamba kyeyo Society Media era eno ensonga ngitwala mu ghetto zaffe nakulabye otwalira abantu ensonga ne bagiteesaako Society Media mukola bulungi kubanga bagamba bwe tuteesa ffekka olumu babeereyo ne bagamba nti oyo ateesezza mu bubi kati ensonga tugibawa bwe tumala wano ate nabo ng'ogibatwalira bagirinde batigiteese ku n'olwekyo mugirinde kati ensonga kankutwale butereevu sebo omwana yakikoze tandikira awo waliwo kikyamu okiraba otya in general waliwo ekikyamu kinene nnyo nti ekisookera ddala waliwo ekifaananyi ekyasiigibwa mu ntandikwa omanyi Uncle Nurdin teri kibi nga kulayira waliwo omukago ogwattibwa eri abantu n'ebibiina bino naddala ekibiina kya NUP nga bagamba nti teffe tetukkiriziganya na muntu yenna ne bakusanga busanzi ng'oweta ku luguudo lw'Ekkololo bakubuuza obadde olagawa ekavule tomanyiiyo ne bwe bakusanga Ekkololo bakutandika okusasipekitinga lwaki obadde ova Kololo tobanga ova kulaba musajja mpulira kati kyabulabe nnyo okuba nti abantu abasingira ddala okutunda ekifaananyi ekigamba nti ffe tetuteesa na dikiteeta tetwogera na dikiteeta era ffe ate nga bo bennyini ekiro
bakwata ebijaketi ebiwanvu nga byewunziseeko obuno obukokolo bw'okumutwe ne bayingira State House. Kuba kati ono omwana wamulabe ng'atudde n'omuntu gw'amanyi yabadde ng'atudde ne anko. Omanyi omuntu gw'otetulatula naye oba gw'omanyi nti weewammwe omumanyi teyabadde mupya. Omanyi President Museveni okugulu kuno amanyi okukola bw'ati n'atula n'akola ati tatera kikola ng'atudde n'abantu abapya. Akikola nnyo n'abantu be ab'omunda. So omwana ono sookera ddala twabadde shocked. Ne tugamba wait a minute. Abantu bano bulijjo babadde beekalakaasa naye nga beekalakaasiza bwereere. Batugamba mbu era bo tebakolagana na dictator ate nga dictator babeera naye. Omwana ono kisoboka bulungi nnyo kubanga ebikolwa byakola kuba si muntu mukulu nnyo kiyitiridde. Enkola ye olabira ddala nti either balina enkolagana entuufu oba si kyo nga taata yabadde amukookinze nti mwana omanyi bwe twavanga ewaka nga mwana wange nyamba kano koogenda tovaayo nga tolabye musajja. Ontegedde totufiiriza omukisa tovaayo nga tomulabye waakiri omukuba kubanga ekifaananyi kyabadde kyokka kyabaddeko n'obwama obwama bwennyini. Ate obwama butya tatagambye nti nno bw'ono busobodde ayagala okugjayo nga bwe wali wamugamba. Ebyo bigambo by'abantu si by'abantu kati oyo omwana yadde akuba ki Museveni akaama kampulire Chairman Nyanzi kyagamba bannange mbalamusizza taata Nyanzi Fred Center musaba kuzi taata saba kunzi National Unity Platform mfunye amawulire ya ku internet wonna ganyiza bannayuganda nange ne ganyiza nnyo nabyo ebifaananyi nabyo sittaza. Omanyi nyinimu wataba ebikere bitembe ennyumba nabyo ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator. Mwana wange Churchill omusajja oyo gw'otudde naye musajja mutemu talina kyakwagaliza. Mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu. His hands are blood stained. Musajja oyo myezi ebiri egiyise yagezaako kunzita. Yagezaako okutta kitaawo Kyagulanyi okimanyi bulungi nnyo. Omwana bino byonna tabimanyi bambi muto. Yattisa bajjajjaffe talina byatamanyi. Kampulire bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu. Owulira bafrank sente z'abaliyita nabbi. Bannayuganda bannange mbalamusiza okawuliddeako anoonye wano omwana Kabaya nayogerako Kabaya okuteesaako kuli kuti ekimala mukulu Chairman Nyanzi nze ekituufu saakutegeererawo oli mumyufu naye ate era ng'oli wa yero ekyo mbadde wabula nze nakugambirawo negamba oyaayaana nnyo teweetaaga yadde ekifo teweetaaga yadde munuubu okubeera ku kkunga era ne munnayuganda bangi nnyo baafuna okwemulugunya nga bagamba era lwaki Nyanzi ekyo ne kitugumira. Bangi ne bakomplaininga nti Nyanzi watunda kaadi ya NUP ne tukujjawo awo. Olwaleero nno Chairman Nyanzi tetwagala kumanya biddako oba wakuza bubi mutabani wo neera si kyekyate nti wamukuza bubi n'asobola okusoma paka mu kampasi n'aba ng'asobola okukola ekintu bwekiti nti oba yakuwagguukako n'aba nga tosobola mukontrolinga ffe tetukyagala kumanya ekyo. Wabula tukugamba ekintu kimu lekulira nga toweewozezzaako nga bwe wasirise okuva lwe kyabaddewo sirikira ddala okwatemu ebibyo ove ku kitebe kyekigenda okutuyamba okwongerayo strong. Munnayuganda atunuulira ekintu ng'ekyo kye wakoze
tuba mu bweraliikirivu kakati ekimala kimala ebbali ffe tutambuze ekintu kubanga Bobi Wine ali ku kituufu bw'oba wasobola okugoba mpuuga n'ogoba abalala bonna abazze bakola bwe batyo ono ate ye yeetaaga okugobwa okwenjawulo tetwagala na wulira waawo Kabaya kyagamba wulira waawo kigenda okutuyamba okwongerayo struggle bw'oba era buli munnayuganda atunuulira ekintu ng'ekyo kyewakoze tuba mu bagamba Nyanzi Kabaya ekimala kimala ebbali ffe tutambuze ekintu kubanga Bobi Wine ali ku kituufu bw'oba wasobola okugoba mpuuga n'ogoba abalala bonna abazze bakola bwe batyo ono ate ye yeetaaga okugobwa okwenjawulo tetwagala na saawundi yonna tetwagala kerere todda kituyamba ffe n'okumanya nti wategedde kye wakoze nti kibi nnyo weerabisizza baakulabisizza todda genda wakakola ebirala toyina nakunga yonna nze byebyo ebigambo byange kansuubira otegedde ono Kabaya yawangaala ne Jeno Kabaya kangende wa omukulu nkyakutemera okyatema Wumalu Kisekka international kampuliro bayina kyagamba kampulire oyo omwana singa ebadde mbonkola ya guilty president nti buli guilty president alaba Museveni twandirabye ku bifaananyi bya Shamimu Nambassa twandirabye ku bifaananyi by'onaani waliwo no Musiri David twandirabye ku bifaananyi by'abantu bangi kuba si yasoose kuva 2019 tuyingiza bakakoze kakodyo ne Museveni okujja n'entebe ne baziriraanya wali ne bamala noziriraanya n'obulamu bwedda beeko teri kinnumye nga bwama kubanga abadde ngabakasi kampulire president nga bo tebaali ne Museveni tugambe mbu yali special nnyo oyo omuzannyo baali baagulukako olaba ne Robert Mao abaali abaawe bamukubya naye ekifaananyi nga bagudi president nga ba Robert Mao odde nga bwe bali mu muzannyo gwabwe kati atoloye bani ge bagala ozannyira mu tugenda muweteramu society eteesa tewatunyumiza omwana bamutwale ku DNA leka nkubuulireko osimukwabaddewo oyo omwana wa DNA abatandise okusiigasiigako awo akazigo kansooke ne mutingemuko wano waliwo ebiwoggana genda mu maaso operator mbwesada mwe bannange baganda bange zino ensonga ze tulimu si za famire omuntu yenenda ng'olinamu ekirowoozo mbwe simanya bananda simanya ono mwana wa gundi muganda wange tebigenda soboka wano ffe azilonga azopamye nkugambye essaawa zino zemulaba zino Umaru n'ageza yeesiruwaza nze kennyini nze njiwanika omuntu yenna yeesiruwaza ffe tobabuulira bya famire tetugiyinamu mukwano Nyanzi nno bamutuukide naye kati Nyanzi yatumye omwana kampulire babuuza mwagala bakube baani ng'omwana yakikoze ali wano ani gwe mba kampulire ani ono omukulu w'amatu ono yani gondi kwefulukuta kampulire kibamubuuza ddamu ki kwefu agamba ki tatuleetera obuzibu ne kwefu ajja tugira kampulire Sudimaani wulira ekiri wa chairman Nyanzi owulira Nyanzi oyo Sudimaani oyo mbadde mwezi wa 7 kanoonyemesi abalala bagamba ki ani ono agamba atya Witness Maani njagala kusooka kukuwa maloboozi
abaana bakubye sukaali yo ekiri mu kibuga Kampala njagadde nkikuleetere naawe okiwulireko mumalo kisekaze kaka kama kwongere akavubuka kasowodde ne Museveni mu kifaananyi mpulidde mbu katabani ka chairman Nyanzi mumalo kiseka bakatukwata kitaawo wano bakamukwata n'atunyumiza nga bwe bamukubye emiggo ng'ani aba odalingo kuba kitaawo emiggo si Museveni oyo gw'osobodde naye okuggyako nga mwali mutulimba bulimbi mwali mu katemba wamu fere twagala bya muzannyo tetulina gwe tuleka tetwagala katemba wano kafubuka bakakawa obukulembeze nga babuka walwakuba bamanyika ino Oluganda ku mukulembeze kyovola bamubirekera awo ebyo nonda gundi alina Oluganda ku gundi nonda gundi alina Oluganda ku gundi abantu mubalabe busobozi bwabwe kiki kye bacontributinga ku ggwanga wumalo kiseka awanda mundo abayita abasoma muina abani excitement olwokuba mwogera oluzungu mugenda ne mwekweka mu luzungu ekisiranyiza eggwanga kisandikirawo mu education system baba programmingirawo ne bajjanga bakuvuga obwongo nze abasomyeko bonna abasinga obungi ndaba tebategeera wumalo kiseka nga bwe baba wakusomero we mubakyamyanze sibitegeera akavubuka kasowodde na Museveni mu kifaananyi omutemu ng'atugumbudde n'abantu be kamanyiddeko ddala nti ddala kitufuna abatugumbudde bakuwadde ssente mmeka nze tosobola kuŋŋamba nti obadde bubi kitaawo ayina ssente Nyanzi ssente weeziri tosobola kuŋŋamba nti obadde bubi nnyo ekyo tosobola kiŋŋamba akavubuka kali wali erisebukko kasowodde n'omutemu golooza tunaakuleka tetulina gwe tuleka bino bya ggwanga Uganda temutubuulira akuzaala ezambiri okulya mu struggle olukwe tukuyisaamu nga tuyisaamu abaabalala tewali katemba wano onna musobola ani omulala gwe teri yakutaginze wetaginze kandabe wetaginze omulabye kyakihiru sentamu omwana ono ye kyakihiru sentamu aliwa omulabe Kisekedi nkugambye njagala kwongera maloboozi wano maloboozi kyagaliwo gundi mbadde nja kuzannya muganda wange naye olina sound gye weetaddeko ate yinza otukubya strike so kankuleke ono waliwo yeyawandise I am a Makerere University Guild president, not a Nupfoot soldier. Chairman Nyanyi's son refused to apologize to Bobi Wine over meeting President Museveni. Ebiyinza okuba bigambo bya muntu nga si bituufu. Naye lwakubeera bituufu. Lwaki? Omwana yaganya okwetonda. Oyo omwana si wa Nuupu. Omwana mumwe mumwesibako mulowooza buli mwana gwe muzaala wa Nuupu. Omwana si wa Nuupu. Ebyobufuzi si byansikirano. Osobola okukeera ku makya nga gw'oli wa DP n'ozaala omwana nga weenaalemu. Kyogamba Bobi Wine akyali wa DP. Kitaawe teyali wa DP. Taata we naye kati singa wa Nuupu singa ali. Kyenkugambe ekyo nti ebintu bwe bityo bibeera okyegedde. Taata w'Abanyanza abo basentamu Muzeeyi Sentamu nali mumanyi bulungi musajja waffe yali wa DP. Teyaliiko wa Nuupu. Naye bano batabani be bano baki ba Nuupu. Kati wali kigaana mutabani wa Nyanza ate kuba wa NRM. Kampuleko ddoboozi lino. Kampulire. Tugenda kuboolo n'embwa yeesigama ennyama. Tetuyinza luleka akajanja nakagaanira ddala. Nagaana akakaki akajanja omugenzi n'avaayo
mugenzi n'avaayo bogus abo tebasobolangako tebalisobola ebyo ebya boycott beerimba tebabisobola basooka ne bagamba boycott NBS era boycott pate z'abayimbi era simanyiwe temusobola why lwaki temusobola kwasesinga minimums beya minimum twabategeera buli we mulaba wantu nga temujja kusobola nga mugenda kwali atajja kusobola kwogera kati mweno momenti nawe mwali mukoze kutamala emirundi ne kasuku mulondamu always gwe munasobola okubiritolinga ddoboozi liiryawo mwina okumala mubiritolinga omulala boycott NBS nga mugendayo bamufumbiro nga batuulayo bannamboze nga batuulayo nga mwe mukolayo interview kati n'olwensonga eyo tebasobola bamuvumyeho omwana we kosa ne taata we Kiyamaani Nyanzi mbu bateeka abana abandi mu struggle mbu ate bo tebali mu struggle kati okuba ne Museveni musango mutabani wa Kiyamaani omwana aleese atafuna kifaanana Museveni ati sinalwala ku luno olunaku n'abaako engeri yonna gye yeebuzaabuza n'amakinga sure nti tafuna kifaananyi naye tukoleko content abanyambi abanyampi babawaddeyo wabula kino kyewakozese mukoyi wulira ati siwanifunye engeri yonna gye weebuzaabuza ranka yeeyita ranka vini bana ranka vini bana oli waddala ate nno njagala kukolera gundi kati njagala kuwa nabagamba okuyijjako gavumenti olina okuyita mu pulezidenti Museveni ofune kyoyagala oli aleese kano ulira ulira afande Nyanzi tetuyinza luleka twakakubira nakirowoozo twalowooza bulowooza kyalabika atulumba ne tumukalakata kati ate tubuulire kano akaana akayimiridde ne Museveni patudde wulira naye omwana oyagala enaale kyaffe tekyakawa kaadi nga kyali kirabye nga ekyamazima tekalina busobozi tekajja kusobola ng'ekibiina kyaffe kagenda bakakisuula Museveni bwe yayingirirawo n'amanya nti kano akaana bwe nkawanguza bano mbamba kubyejje kuba agenda kazanyisa emizannyo si guno gwokka owulidde akaakaana agenda kazanyisa emizannyo mingi kati tuyina omwana ayinza okuba siwanne asiwannasabangako tukanguyire tubira babaaya mbu tukanguyire tugenda kuba olwo nebwa yeesigama ennyama owulira abasajja bewera n'okwewera oyingira bizinesi y'okulunda enkoko owulira bino wulira wulira ekiri mu Kampala Moze omanyi kyoba okola hudaati sooka oyogere ne gundi ono nemusaaza oyo yakagikuba emirundi 10 kaakati kyentegedde yes nyina confusion mu nsonga zino esooka batugamba nti omusajja bagenda mukuba paka kumubuliza mu ttaka Nyanzi oyo omu owokubiri agamba abadde Kabaya Firebase Army General Moshi mu Firebase ate yewa ogwaguno naguli ogwa Nuupu ogutali muwandiike naye ng'akola akubuulire kyagamba naye tafuuka muzibu kyeggamba bwagamba byonna nga biwedde alizayininge nga bukyali
kuba tuzze tuforcinga abalala okukola ki okuresigninga nabo bakirabye kaakati lwaki gwe oba tokola ki toresigninga asaana okuresigninga tasaana kuresigninga Nyanzi chairman akoze eki mbu tubadde tusalira abantu agamba kimusaazi bana balina tegeera butegeezi kankubulira amazima bana balina just tegeera butegeezi era Museveni yatukola bubi okujjawo political science politics takolanga politics si wa musaayi it's not DNA ochegedde politics akolera kwa ideology na calculation moze mawala abadde agamba ki kati kakati calculation bwejja ngekuyisaawo gyogendamu kyovola abantu bangi bagenze bali mu nuupu abala bangi nga ate bavudde mu bibiina birala ate bangi bavudde mu nuupu ne badda muki NRM oba ebibiina ebiki ebirala so politics bwate bwakola ki bwatambula essaawa eno as we speak chairman Nyanzi yava mu NRM okujja muki mu nuupu olw'okubanga yali amaze okubala nti erindi na Museveni andi wala ono muto wange Bobi Wine andi kumpi kyogamba obwakunga yandi bufunidde mu NRM genda maaso yamaliriza zeewa eno kubanga yali amaze okola ki okubala yalina abaana be ne mukyala we n'abantu abalala mikwano gye abakyali mu NRM ne Museveni yennyini kyali wa Nyanzi naye yakyali muki mu NRM ono omwana ayinza okuba tayagadde kusalira ku munani ne taata era omwana talina we yagambira nti ye wa nuupu nnyo ayinza okuba bwe yabazeebaze mu politically ekisooka bamumye kaadi abanuupu ne bagiwa omuvubuka omulala naye bwe yawangudde akalulu abanuupu ne bamulippira nti waabwe era basoose kugamba abanuupu bamumakaadi tebagimuwa najja nga independent n'awangula akalulu kati afunye ebizibu nuupu ate mukayanira kuki okyegedde ekyo kimu ekyokubiri omwana oyo era bwe yamala okujja bwe yajja nga amaze owangula najja neyeekubya ebifaananyi nani ne Nyanzi ku nuupu kitaawe era abantu ne bakomplaininga mbuki oyagala kutulabisa mbuki otulabisanga lwakubanga bakumma kaadi kakati olaga nti oyagala kulaga famire oyagala kulaba nti famire eyo y'amaanyi nnyo okusinga nuupu abantu ng'awangudde juka bwe yawangula yajja ku nuupu I saw him myself n'abalagako nti nze nawangudde matches temwapadde ki kaadi kati era ne bakaayana ne mulyoka mujja oyagala kulaga bantu nti famire yo nnene nnyo okusinga ekibiina era yali kyamaze okiraga naku ntono nnyo wuno yakuba ekifaananyi ne president kati logic w'ekyo kyeki kye nasookeddeko kyenagambe omukisa bagundi gwe bataafuna bano bakwano bammwe baani bawuma Lukisekka guliwa omukisa gwe bataafuna wuma Lukisekka sisuubira nti yafuna because paka ku university ekyo nkidawutinga kakati omuntu ataasoma ebintu bya university abireka tajja bisobola bijja kumukonfusinga kuba kati ne bwe twogera ku guild president tamanyi guild president position ki gy'abaamu kati kikwataganira wakyoyogera kyenjogerako kiri bwe kiti nti guild president ng'alondeddwa mu kibiina kyonna kyaba avuddemu oba avudde mu DP oba avudde mu CP oba avudde mu NRM oba azze independent guild president oluyingira mu bwa guild afuuka guild president wa university ne ba students si bonna mwoteeka bonna abaamulonda n'abatamukola ki n'abatamulonda n'ebibiina ebirala byonna asiizinga okukola emirimu gya pate ye mwe yajjira n'atandika okukola emirimu gya university kakati that was an official function president teyazze kulaba gundi Churchill yazze ku mukolo gwa university bwe yagubaddeeko n'akola bye yabadde alina okukola nga president yabadde alina okuvaawo nga bamwanjulidde n'akakiiko akafuga university ekiseera ekyo akakolera eki president eyo gavumenti ya gavumenti university ya gavumenti olw'okuba nti gavumenti university
obukulembeze bonna remember president baba najja awantu nze nali mbadde ku mikolo gya president njimanyi waliwo kye bayita VIP ne waliwo kye bayita VVIP tekubaako emikolo gya president gulinga lumbe nti mwami Nurudini nsanze okulaba badde sikusuubira banaye mubeere eno ono badde olina bw'omuyita emikolo gwa president si bwe gubeera. The attendees are always organized. So omwana yabadde muteeketeeke. Well organized. Kino kijja kubaawo na kino kibeewo. Exactly. Era ne ku programu za government kubeerako kye bayita pictorial moment. Yeetera okusembayo. Nti tugenda kubaawo ne pictorial okwekubya ebifaananyi ne president. Ebijjayo omukolo nga bwe gubadde. Ekyo kiba ku programu. Ontegedde. So kati omwana ono babadde bamuteeseteese nti alina okukola ki? Kubanga yakulembera university as we speak. Yakulembera naye anti kaakati nga bw'ogaye nti muteeketeeke. Katuli mu mbeera nti president yajja. Yes. Gw'omanyi nti ate family gy'ovaamu ya struggle. Bwe weebuuza ku taata wo wano nkole ntya. Tugambe yeebuuziza ku taata we. Taata yamugambye bw'ati. Mwana wange. Yogera tolimba. Mwana wange omukisa guba mukisa. Ontegedde. Omukisa gujja lumu. Gwe genda yogera naye byonna okukola ki? Gezesa omukisa gwo. Musajja ayinza okuweerawo obwaki? Obwa RDC. Kati wamuwa obwa RDC abo gaana. Waba kiri tabitwala. Atya. Olaba yakkiriza. Bakisa kya Mukama bali muri Yesu Kristo. Wandiŋŋambye nti bwamuwa minisita w'abavubuka. Anti byonna abitwala. Naye RDC. Owadde kyakulabira. So ekyo kyenkuwadde ekyokulabirako nti asobola okumuwa obwa RDC, asobola okumuwa obwa minisita bw'akuba kyali mwana muto, whatever it is. Ontegedde. Oba okumuwayo ekibaasa. Naye anti kati byonna nga bw'obyogedde. Tuli mu mbeera tuli mu nsi etali nnomo. Tuoperatingira mu abnormal situation. Yes. Whereby tuli mu struggle. Tukunga buli Munnayuganda. Wekikyo yita struggle. Kankumalireyo. Tuli mu struggle. Tukunga buli Munnayuganda. To be part of the struggle. It. That is one. And in mobilizing Ugandans, do you know who is the head of the mobilizing committee? Bamuyita Fred Nyanzi. Nkuddiramu. Mu struggle gye tulimu. Tuli mu kukunga buli Munnayuganda. Yes. Waali. Naddala abavubuka. Yes. Yes, nkitegera bulungi kyoyogera. Twegatte ku nkola. Erimuvinga ki? Dictator. Dictator gwe tulowooza nti oba gwe tugamba akoze ebikolobero naddala ku bantu ba Nuupu in particular. Era nga twateekawo n'akakiiko okulabisa oyo yenna. It is in our policy. Okulabisa. Yenna eyeekulubeesa ne nakyemalira. Nkumalirayo buli maye yeekulubeesa ne nakyemalira. Oba gwe tuyita dictator, oba omusajja yeeremeza mu buki? Mu buyinza. Kati tolabanga eno. Omusajja yeeremeza mu buyinza abantu bamulonsa. 4 steps forward. Yes. 6 back. Omwana kye yakoze maakyaza ayina eddembe lye. Nga tuzze tukomerera abantu abalala. Tuzze tukomerera abantu abalala. Nga gwe taata akulira okukunga osigaza credibility ekunga abantu. Kakati olina okukitegeera. Mpulira nti poliisi abantu bangi bakola okubeera okumpi ne poliisi tekitegeeza bukuumi. Asi kitegeeza. Ndeka nziguddewo. Era bw'osiriwala n'oggulawo ennyumba ne weebaka ng'oga ate akasa poliisi etusula wali. Gwe bakubbye bakumaze. Ontegedde bulungi. Kakati mmwe abanuupu kye mutandise okubeera nakyo mu mutwe nti ki automatic omuntu yenna alina relationship ku Nuupu alina kuba wa Nuupu. Oyo omwana tabagamba nti wa Nuupu. Ekyo kimu. Ekyokubiri taata
nakulaze de example ya Bobi Wine ne kitaawe yali wa DP Bobi Wine yali mu byabufuzi totubuza ebyobufuzi biri bwe biti nakugamba it's not about time it's about reality ontegedde gwe lwokyuka nze sirwenkyuka tuyinza okuba tubadde bamukwano n'olokoka tekitegeeza nange nina okulokoka ku olwo kituufu ekyo kyoyogera yes bwe tuba mu normal situations nkumalira tuli mu abnormal kati mwe mubuzaabuza kati nkubuuza how are you going to blame another person it is uliriza mwe problemu mwe muddidde ebizibu byammwe ogenda kunenya etyo omuntu omulala mpuliriza mukazi wa gundi twamusanze mu office ya Museveni kakati kizoke nti Hildaman tumusanze atudde mu lukiiko lwa NRM yes nti Kagabo twamusanze mbwa ajjeyo sente ze NRM yes owulira Kagabo ne tumukuba mufiirako kakati kangu yagamba bino nze ndi wa Nuupu kakati era saabalidde mulukwe nene tugamba the moment you associate yourself with a dictator finito eyo si a contract fiwati finito kati finito uliriza the moment you associate yourself the moment you associate yourself with anything to do with Museveni fiwati finito kakati lwaki oyagala bwe kituuka ewa Nyanzi lwaki oyagala bwe kituuka ewa Nyanzi fe abanuupu wulira lwaki atukunga ababe n'atabakunga lwaki oyagala tufune ekirowoozo nti maybe Nyanzi abaana be tabalaga bubi buli mu President Museveni ate ffe najja n'atulaga nti Museveni mubi nnyo lwaki onenya Munnayuganda wulirizawo wano bibuuzo bijjira mu bibuuzo naye nga birina ansa gye bikuwa lwaki oyagala kunenya Munnayuganda omulala agamba nti Nyanzi alekulire one famire yo yowa ssente ezaffe eza Nuupu tonnagikunga bw'oba ogikunga kiraga ogigamba omusajja mulungi ffe tuli mu kusaaga tuli mu komedi waffe era nga bwe kiri yo omwana n'akiraba nti taata kyayogera kituufu n'omwana alaba mwana wa myaka 18 kaakati gwate Nyanzi n'ojja eno n'otugamba nti ffe kasita oyogera ne Museveni nalaba bajjo baali bamuse era Nyanzi oyo nga y'omu ku bavunaana bajjo bajjo manyi totegeregeka oli eno n'eri banno obeera ne babbalamu ng'ekivunaanya bajjo nti abeera ne baani ne babbalamu bajjo obeera n'abitekisi agamba nti ye naye abeera ne Museveni wa Museveni kaakati Nyanzi abantu ne bagamba wabula ne bajjayo obucupa Nuupu ye yeesiba ku Nyanzi ne bakuba bajjo oyo ng'era Nyanzi yakulembedde mu ttiimu ega tukubuusabuusa naye ng'ekivunaanya bajjo mbu yeekulubesa nnyo ne bali kati ono Munnayuganda agamba naawe abaana bo be weekulubeesa nabo Wuma Lukisekka atuuse n'okugamba ne ttiimu ye bwe babadde mu discussion nti omwana ono baamulaba ne bamumma kaadi eya Nuupu President Museveni n'amugamba wano waliwo ddi kaali kakodyo naawe kaliwa tebaamumma kaadi era baali bazannya muzannyo gwabwe ogwa Nuupu balaba nga banaamuwa kaadi ensi yonna egenda kwogera buli kimu kya famire biki ne baddira ekyana ekibuyabuya ekisasoboka ekitasobola atalinaako yadde obuwagizi obulema bwe buti ne bamugamba nti kati gwe tuwadde kaadi naye ng'ate amaanyi baasigala bagawo ono era ne ssente baazimuwa abanuupu so kyekugamba nti wano no politics wammwe waki wadingidingiro ole waliwo ayonoonye n'adduka emisinde so is it right to dine with a dictator? Is not a dictator. Ngamba nga bwe tukyogera eno ewaffe mu Nuupu kati bwe mwogera tebiri ku standard tebiri ku standard ku baana b'abandi abattiddwa bye mwogera in fact mwe mutisiza ku baana b'abandi abakwatiddwa Nuupu yettisizza abaana
senga Nuupu teyaliwo bandi base Nuupu eri mu struggle kino njagala okikwate bulungi kati struggle buli muntu alina struggle tulwana ffenna uliriza ate nze sirwana lwaki oba otugamba ffe tugende nga gwe togenda ati kati bwoba tusigenda ababo balekeeka nga buli omu ajjali kunga Uganda buli omu kona munno mujje tugende yakunze kati bwakunze n'abewaka bakungiddemu bone bagaana kati lwaki bali bagaana obanenya akole ki Bobi Wine yengo mutabani we Bobi Wine talina mutabani we akyali mutasoma tanaweza miaka 18 asoma Solomon kama tanaweza miaka 18 yali akoze eki owanyanzi tasoma ngamba Solomon kiki yali akoze ekiva mu Nuupu ekiremesa struggle kati naye ajje wano naye ayambale uniform makole gundi struggle buli omu agirwanira waali kyekugamba kati nono omwana alwana struggle ali mu kwekulubeseza ku Museveni kutegeera bukodyo buno abalwanirako kati onoolwanyisa otyo omuntu gw'otamanyi omwana kale yabadde wano keyamukubye akaama kano tomanyi yamubuuzizza oli atuze n'ogamba omusajja Nyanzi era tolowooza Nyanzi oyo omulaba omwana ali mu kukima bukodyo bwa Museveni embooko zagamba ze baamukuba ku myaka egyo gy'alina singa tatambula ate baamukubako anti ye tugamba baamukuba anti kyengugamba nti kati mmwe mwesiba ku Nyanzi itiziyu mwaba Nuupu mwakitwala automatic nti engeri Nyanzi gyali muganda wa Bobi Wine era n'olwekyo wa Nuupu nnyo ekituufu kiri ki ekituufu kiri bwe kiti Nyanzi temumwesibaako mumukole ki mumuleke yagezezzaako abalaze obubonero bwonna bwe yagenda ku NBS nga lwe baamukwata tebamuzza baamubuuza mwami Nyanzi bwe bakukutte bakukoze eki n'abankubye zenna ne bankubakuba eno nga bakubuuza ki nga bambuuza bafuutu soja n'abagamba nti n'obagamba otya lisiti n'enjibawa ontegedde oyo ye Nyanzi kyeyamaani Saabakunzi be yakunga bonna yaboogedde paracya kakitegeeza nti mmwe mwesibye ku paracya talina kyabeetaaza paracya tugambe NRM naye nga paracya yavamu NRM alinayo mikwano gye omuli ne President Museveni alinayo abantu be tasobola kumala gavayo omanyi bw'oba transiting you don't transit once si kyangu ontegedde kyokola nti ne Bobi Wine bwe yatransit era omwana kyagambye oli erinnya sirijjukira agambe aba NRM ke batukoleremu content kyemwekola kyemugenda okwekola gwe kyolina okutegeera oyo omwana kyeyakoze because struggle nga bwe mujogera naye mwe muba mudde emabega so struggle. Let me tell you one thing. Tell me. It is tewaliwo standard ya struggle. Museveni yagenda mu nsiko okitegedde mwe mulwanira ku social media abaliddewo bayinza okulwanira ku maazi ekikulu kyabena kiri bwe kiti nti ati wa struggle agenda akola ki akyuka omwana ono asobola kuba bulungi nnyo nga ekimwekulubeseza mu NRM n'okwagala okusemberera Museveni nga kigenda kuyamba struggle in one way or the other. Twalira university namba okyali awo ati kyekugamba kati kyekyo naye bannayuganda babuufu nze kyentegedde amagezi genyinza okuwa Bobi Wine nga mpunzika mozooliwa nga mpunzika abatulaba ku Nurdin Ntege abatulaba ku Megatron Media. Yes please. Namwe abali ku society media UG yes tubagamba struggle Bobi Wine agirimu yekka Bobi Wine weesonyiwe family egenda kuswaza obakoledde kyobakoledde kikola ki kimala Nyanzi akuna simaya sister wo bano bakodomi bo balunjo bakunga sibako fetu sibaku baganda Bobi Wine yabatulaga nedda yababalaga nti bano baganda bange ekyakunga ffe twakibawa njagala kugamba mukulu we yamugamba kati nkugambye abamuleese naye kibiki bwe nkunga nze omulimu gwa kunga nze nkunze bano waliwo beesazeewo nga bano sijja bakunga sobola kusomesa somero ddala ne bakugamba kocho tosobola kuba kochi wa mupiira abana bona tiimu yo n'ogamba ekola bubi nti ate ndi kochi mulungi nedda abaana bo eno tiimu ya Nyanzi kino kirala muko si kirala n'akatono tuli mu convincing abantu bonna we are not convincing all of them at once because ne mu byaddala
Olaba Museveni ngajja. Kankuwe example namu. Ebya Museveni bireke. Museveni bwe yali ajja. Sibuli omuntu yalwana. Mu struggle. Totugeza ku Museveni. Goloza Museveni. Goloza Museveni bwe yali ajja. Bwe yalwana. Bwe yali mu tubeera mu struggle. Totugeza ku Museveni. Mulino kitegeere. Ekyo njagala okimenye. Soko okimenyewo. Ntya. Anti nva wano. Vaawo. Vaawo buvi. Because vaawo buvi. Ongamye nvewo. Museveni bwe yali ajja. Mu struggle totugeza ku Museveni. Struggle. Museveni is the struggle. He was a legitimate. Teri legit eno yali yamwe eri fake. Nga mulina n'abaana bamwe bali mu NRM. Bano bali gundi. Oli kunga akunga Sabakunzi. Alinde dictator bwe bat. Eno struggle eri legit. Ba mukwala nkuwereza mutabani wange awo. Struggle y'abantu. Nyanzi givemu. Yamuwadde no ne baluwa. Abantu mulabe nga Nyanzi olina byoyogera. Yamuwadde baluwa ati. Ojimpeera omukulu. Jimpeera omukulu. Nyanzi ku lw'obulungi bwa struggle n'obutaswaza mu Kyagulanyi resigninga. Wummula kawoolawo lw'otambula okole ki? Ogende. Nyanzi agende. Nga yagaba kadi. Ave mu struggle y'Abannayuganda. Nga yagaba kadi. Anti agende. Atya. Ani anabawa kadi. Kyogamba kadi. Ani anabawa kadi. Zaafuluma ziri mu sigini kyayi. Nedda anti gundi. Anti obuyinza baabo mu ate buli permanent. Nyanzi kwata kuŋŋaanya amagumba. Oyo PS. Permanent secretary wa NUP. Mbasibulidde wano. Mwe mubiira bamutya. Mweraba.